Wangi musawo. Musawo wini. Oli otya? Ndi bulungi. Wasiibye otya eno? Ndi. Kati olaba mbadde ngezese eno microscope. Naye nayo yafa dda. Era bikemaze ebbanga nga tekola. Oyinza n'okuba tomanyi ddi lwe yafa. Of course simanyi kuba nze eno sijjaayo. Kati nga lwaki tubeera n'ekintu ekifu mu laabu? Tekisoboka teziyinza kubanga zombi nfu. It's either emu nnamu ng'endala yeriko obuzibu. Nga nsonga ki tubeera n'etakola? Awo siyinza kunnyonnyola kubanga nze ebyo ebintu sibikwatako sibikozesa. Nkolera eri bbali eno ofiisi giyingiramu. Naye nga kuliko ennamu ku ezo. Musawo wini. Naye okolera ani? Okolera nze oba Dr. Ben? Munange nze najja kukola siriiko ludda. Sirina side nti oba nkolera gwe oba nkolera oli. Gwe bwontuma nti kola kino nkikola. Dr. Ben bwangamba kola kino naye nkikola. Kye kiseera nno yawule. Kubanga bw'onoobeera aga naaga oyinza wano tolinaawo mulimu. Zekyo nkikubuulidde. Kubanga very soon I'm taking over. Kati gwe oba onooba osigala wasimanyi. So weetereze. Ate olina okutambulira ku mateeka gange. Kyenjagala ky'olina okukola. Understood? Nkufuna. Kati ogenda kunnyamba noonyeza ku kyokulya kirira eri emmanga nfunireyokko kuba siri bulungi. Musawo mbadde nyina omulwadde gwe ngenda okukebirako. Oli omukyala omukulukulu omukadde. Oli ose n'oyogerako oyo omukyala okuva lwe najja waali amazeewo bbanga ki? Baba Katongole. Baba. Joli. Essebo. Je baliko ssebo. Kale. Sona wajeba. Kale baba. Je muli eno. Je tuli eno. We bali kukola. Kale ssebo. Embeera nga yakyuka wano. Tuli wajjanga wano ng'ebyokulya tuvuluja mu vuluje. Naye kuva lwe nazze wano. Sinnafuna wadde otuzi. Muno kati abaana baakula. Baagera ku mirimu gyabwe bakola buli kimu. Kiwa kyajja tuweereza. Bambi. Kale ebyo tubiveeko. Naye baba ekindeese. Aha, ewange eyo si birungi. Mukyalawo, abaana, balwala babagoba ku ssomero. Neŋŋamba owaayi. Sijja kubanga omuntu atalinako babe. Neŋŋamba kanjulukeko wababa wange eyo. Ansike ku mukono. Era byebigere bino ebindeese wano. Sijja nakulimba. Ntambuzizza bigere okutuuka wano. Nga sinamu wadde 10. Semaganda. Wangi baba. Tojja wano lwa mirembe tuze wano kuloba Katongole muganda wo. Ate munnange. Era mba nyina kuddukira wano ewuwo baba. Kali Semaganda. Wangi baba. Wajja taxi. Ng'ekola sente. Kakati wagikola otya? Baba tuwakimanya? Taxi nali nvuga n'enkoona omuntu era bwe bwavu buno obunnuma. Baba luli nali neekolera nga nvuga taxi yange nga sebulwa kyakulya. Obusente bwonna bwe nali nnyina ne tudda mu kujjanjaba omuntu ate eky'omukisa omubi n'afa. Semaganda watta omuntu? Munnange ati saamuta mubugenderevu. Nali nvuga taxi ne tumukoona. Kitalo. Olaba Semaganda? Ye baba. Oba olina bubezi bisiraane? Ate ntya baba. Ntya? Mwirojje ewange osanga sente nazikozeseza dda ng'ate ebintu byamakulu. Ne baba. Tosobola kuggwamu. Sisobola kuggwamu. Naye nina ebizibu bingi nnyo ebirya ssente. Ne baba. Era lwenzize buli lwenzija. Aluddewo kebbanga kubanga yasooka nga najja ne bamujjanjaba n'addayo n'amala olunaku lumu ate n'akomawo nga bulwadde buttuse. Kati musawo Ben n'asalawo abeere eddala wano amujjanjabire wano abanga ali ku bed rest. Naye ate era siraba ssente ziyingira mu ddwaliro nga za mukyalo oyo. Anti alina oluganda ku muzeeyi Katongole nannyini ddwaliro. Anti kati eddwaliro lyafuuka lyabako n'aba mikwano. Ate akati bannaye musawo Eva oli bw'aba muganda wa nannyini ddwaliro oba onookikolera ki? Omujjanjaba. Naye nno nammwe ebintu mubikutte bubi. N'oyo yennyini omusawo ba yasomerawo. Kyova olaba mami tamwagala.
tosobola kuŋŋamba nti owa omuntu bedrest mu ddwaliro bagabamu bedrest bagigaba waka si mu ddwaliro kigambo kyava wa muzeeyi ate muzeeyi ye era si musawo oba osobola omuadvisinga nti tukole bwetuti ne bwetuti kubeera n'okubeera wano si kyekikulu ennyo bamujjanjaba eka ate abalwadde abalabe banajja tubakole tutya anti ye obulwadde obubwe bwanjawulo kuba tayinza kugenda nga tateredde naye era basobola n'omujjanjabira ewaka tusobola omwana obujjanjabi obw'amaanyi ekiseera nekituuka nadda eka naye kati twamuweera ddala kumpi alinga ali mu maka ge mwetereezi nze ebyo sigenda kubikkiriza Eva nedda nzeyo si enkola yange nze nkola kingambiddwa nti nfunire ekyokulya kasooke ngende mukebereko oyo omulwadde ngenda kutumira nakijoba agenda kukolako kale kubanga era sinza ali obulungi kale busawa mama akasawo kakala naye kati bannaye naawe nakasolya nakugambye obwedda nti obudde bwayise ondeetera ensawo obwedda okolayo ki obudde akyategeka ng'otegeka mmere nga nagambiddewo nti abakyala buno obudde baba batudde dda balinze nze n'abakyala waabwe sinnatuuka mama ogendagenda tolidde emmere era singa obadde oyagala ndye singa ozze nayo toyagadde njirye abaana omwana omuwala omuto ne weekunya bw'otyo naye mama olw'olugoye lwe wali mu luline kati lwogendedde mba n'agamba toyina ngoye naye bannaye mwana wange nakasolya bino tobimanyi luno olugoye lwa bbeeyi olaba bali abakyala ne bwe bambala ezitemagana nga mukene luno lusigala lubakubisaamu emirundi gyonna ze bambadde tulwogera nako kaakati njagala nkulekere wano ebintu njagala nkulekere bizinensi eno giddukanye bulungi seera abantu omanyi munange ekisa kissa gwe bw'onookola ekisa mu bizinensi ejja kugwa bino ebintu omanyi ennaku zino bya buseere seera abantu nga bwe kyetaagisa nga toliko wadde akaseka okitegedde bulungi ate n'ekirala njagala obeere mugezigezi ng'obwana bw'omusota bw'oba oli wano ogira n'okubako keeri eriiso ewa Solome ombalire balire bakasitoma abagendayo owulira bulungi omanyi tayagala kusasula naye bwe mmanya nti waliyo okko bakasitoma obwedda abeewujjayo abagenda nange mu kubanja mba mugumu nti gyeziri okitegedde bulungi ate mwana wange nakasolya erina eri bizinensi yaffe kati Solome alinga mukozi jjukira nze mmuwa wano emmaali kuba ye mwavu talina zigenda kusuubula kati nze oluvannyuma n'enkima yakange owulidde mwana wange tozanyira mu bizinensi obusente obukuweerera buva wano owulidde mwana wange seera abantu ebyenkugambye todiibuuda ng'otunda abantu bakuno baseere okiwulidde bulungi ate toddaano okwemolabola n'obuvubuka bwa kuno n'oleka wano omudaala gwange n'ogenda n'ozunga okiwulidde bulungi ekyenjo ojja mufunawo waggulu we mutadde sente zange togulako ebitumbuulo nkugambye kyenkugambye okiwulidde kale kankomewo olaba wojidde baba osaze mutabani wo nakamuwa obukadde 30 agenda alongoose ennyumba zemutundwe baba nsaasira tosobola kubanga waweddemu kigwamu naye ennyumba emmoloka zonna ziri mu garagi zeetaaga ssente kati baba emmotoka ekusingidde mutowowo mwe muva ssente zenfuna kuba olaba muzeeyi waffe ng'akyaliwo yakutulekera otulabirire kakati mwali baana bato naye kati mwakula saabaweerera temusomye baba watuweerera naye munnange ngeri ebizibu ebiteebeereka era byavaze ne bijja neesimaganda naye nawe tosiima busiimi ku mbagayo nakukolera embaga ey'amaanyi ekituufu waginkolera era nasiima naye mu butuufu bw'ebigambo nsika omukono
ne bonfunayo miliyoni eki nkola obutembeyi nenjiyiza abaana bange ekyokulya ne mukyala wange kuba waliwo ddiiru gye bansomedde awo nga bwe naatembeya nja kufuna ssente nsifunemu akasente kesobola okulisa abaana bange ne mukyala wange. Obutembeyo n'obusobola kwesemagala nga toyagala kukola baba kati nayize sikyazanyisa ssente. Tokyazanyisa ssente kale kakati nno driver je akutere ku simu mutwale egi emitwalo 5 ye baba giyamba abaana ne mukazi wo ye baba okiwulidde ye baba gikuyambeko ye baba nga bwe ndowooza ku kyokkola ku ssente z'oŋŋambye kale baba neyanziza kakati baba tonfunidde wadde ka transport akantwala wano mu maka siirawo kasente okujjako ja kulinda driver akutwaleko kubanga gy'obeera naye gy'abeera kati bwe kitabo ekyo baba obudde nga bwe bukyali wandigiza otambula mpola mpola bwogambye baba kaninde driver amale kudda kale neyanziza baba naye tonsuula mu kasero nedda taata neyanziza nnyo baba neyanziza kale AKASATTIRO basatira